abafika ebombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde Gayaza Road wokwata n'olega paka mu tawuni y'ekyabakadde novaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku site eno mujje mufune plots ennungi ensava mogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeeremu beeyagale kyekifo kino we tuli wano kati lino ettaka lya ku lukalu ttaka lya Kabaka jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda yonna gy'osinzira okubeera ng'ondaba gutandikirawo okubeera ng'ate okontaktinga ennamba eri wansi awo tubeere nga tukutuusa direct ku nannyini ttaka lino tebiriimu bulooka miliyoni zo 4 eza Uganda ogenda kubeera nga weefunira ekifo ekirooto kyo kituukiridde oyayanya okufuna ettaka polotiyo eri wano tuli kyabakadde eno LC 1 bagiyita Champisi era nga njagala okutegeeza nti chairman waali endagaano chairman agiteekako omukono osobola okuleeta maamawo osobola okuleeta taatawo osobola okuleeta owooluganda yenna gweweesiga okulaba nti abeerawo ng'omujulizi ng'ogula apoloti eno ne banneiba weebali nze lujja omulundi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bannange era nga njagala obategeeza nti olwaleero tuzze kubalaga ttaka tuli wano ku Gayaza Road ekifo okyamira ky'abakadde we tuli bayitawo Champisi buli eyeetaaga ettaka ebbanga lyonna lyoyayanidde ettaka wano we tuli njagala okubategeeza nti ebiwandiiko weebiri poloti zisaliddwa kati gwasigadde okubeera ng'oleeta akasente banneiba baabo weebali nga woolaba waliwo n'abookyeza bulooka okuba nga batandika okuzimba so ekitundu kikuze tuli mu local council eya Champisi era nga basentebe bonna bataddeko emikono ku bipapula bino ettaka liri mu makubo matuufu ebiwandiiko weebiri era nga empapula zemulaba zetukutte wano za nannyini kifo kino ekisaliddwamu poloti ez'enjawulo ogenda kubanga weefunira 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda abadde aweddemu essuubi ngolooza miliyoni 4 tezikyasobola kubaako kyezikuwa that is ng'onoonya ew'okubeera nkutegeeza nti omukisa gwe guno tewakyali kulanga kulala jangu obeere nga weefunira poloti mu kifo kino woolaba tuyimiridde tewali mazzi nga woolaba wonna basaayeewo bagenda kuba bakupimira 5 kwa 5 banneiba abasookerwako baabo weebali oyo yazimba dda waali waliwo ennyumba ezimbibwa yiiyaawo waliwo ennyumba ziri plate waliwo eziserekeddwa era nga we tuli distance ntono nnyo ne wali mu katawuni waggulu ate era nga w'otunuulira ne ku ludda luli waliyo amayumba agakoleddwa mu mbeera ennungi ddala baagataddemu ssente so ekyalo kino nkyagaliza buli munnayuganda ali eyo nga gw'olina obusobozi obufuna miliyoni 4 eza Uganda jangu obeere nga weefunira poloti mu kitundu kino lino ettaka lya ku lukalu ttaka lya Kabaka jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda yonna gy'osinzira okubeera ng'ondaba gutandikirawo okubeera ng'ate okontaktinga ennamba eri wansi awo tubeere nga tukutuusa direct ku nannyini ttaka lino tebiriimu bulooka miliyoni zo 4 eza Uganda ogenda kubeera nga weefunira ekifo ekirooto kyo kituukiridde oyayanya okufuna ettaka polotiyo eri wano tuli kyabakadde eno LC 1 bagiyita Champisi era nga njagala okutegeeza nti chairman waali endagaano chairman agiteekako omukono osobola okuleeta maamawo osobola okuleeta taatawo osobola okuleeta owooluganda yenna gweweesiga okulaba nti abeerawo ng'omujulizi ng'ogula apoloti eno ne banneiba weebali abafika ebombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde Gayaza Road wokwata n'olega paka mu tawuni y'ekyabakadde novaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku site eno mujje mufune plots ennungi ensava mogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeeremu beeyagale kyekifo kino we tuli wano kati eriyo poloti ze mugula ng'ebyaddala gw'otandikawo ekifo ekyo ng'oguze ennimiro njereere naye wano we tuli olwedda ojja nga waliwo abaatandikawo edda so bannyabo ne bassebo gwe guno omukisa gwe nnyini mujje mwegulire ettaka bannange bw'otunula wansi wonna nga bwe mbagambye wakalu bulungi ekifo w'okitunulira abantu baasaze edda poloti baafunye edda poloti olwedda waliwo abaguze kaakati
wano we wasigadde wokka nga woolaba wano we basaaye kati we wasigadde wali woolaba we batandise emisingi abantu baaguze dda woolaba wali we basimbye lumonde oli yataddewo lumonde we abeere ng'akuuma ekifo kye sengenge abantu basibye mu poloti eziriraanye wano zonna ze baaguze so njagadde okuzigirira mu mikwano gyange naddala mu abazze bafuna omukisa nga buli poloti ze tuleeta ku platform eno ofuna omukisa n'oba nga weefunirayo poloti ekirungi nti abaguze nga mugula ku ezo ze tulanga wano muwa obujulizi nti bye tubawa bibeera bya ddala ate era twetuukira ku ground n'empapula nga zino fe abazeekwatira mu ngalo fe abazirondoola okumanya nti ddala ziri mu makubo matuufu njagala okutegeeza nti ekifo kye tuyimiriddemu wano kya mwami eyagula ye mwami Patrick ye nannyini kifo kino kye tuyimiriddemu era yagenda okukolera endagaano mu kifo kino ate yamuguza ye mwami Sulaiman ye yamuguza ekifo kino kakati kwegamba byonna byongera okuwa obujulizi reference y'amaanyi nnyo ku butuufu bw'ettaka lino gye tuliko wano we tuli si trespass abalima basobola basikira ku bantu bali abatambula wabbali eri n'omanya nti we tuli weewo ddala so nkutegeeza nnyabo ne ssebo nti okuyaayana kuweddewo jangu weefunire poloti wano we tuli mbategeezeza nti gwe ave Kampala kilomita ziringa 24 23 gwave Kampala paka wano ekyabakadde ojja ekyabakadde mu trading center wotuuka mu trading center y'ekyabakadde oviirako ku mukono oguva Kampala eba kilomita emu yokka okubeera nga ate otuuka ku site wano we tuli waliwo n'essomero lya St Cyprian High School ekyabakadde obeera osemberedde okutuuka ku site eno bigere bitono nnyo mujje mubeere ng'ate mwefunira ettaka empapula mbagambye tuziina nja kiddamu mugenda ne mugula ebifo nga n'empapula temumanya ani aziina babatomezza naye bino bya misana mujje mwefunire plots ennungi amasannyalaze gali kumpi nnyo essaawa yonna gajja kuba gatuuka mu kifo kino amazzi g'oluzzi gonna weegali bulungi n'abantu olaba baasimye amazzi wali wonna we tuyise kale mujje mubeere nga mufuna ekifo kino nkibaagaliza gwe afunye omukisa okuba ng'olaba vidiyo eno ate osobola okuba nga vidiyo eno gisharingirako mukwano gwo nga yakutegeeza nti ali mu bwetaavu aliyo yakutegeeza nti ayagala ettaka we yagezaako okugula baamubba kakati taggwamu maanyi ku bbeeyi entono ennyo nga nze asoose okubeera ng'ate negotiatinga erimu abandaba nze asoose okubeera ng'ate njogera ne nannyini okuba nga tusala ku miwendo musobole okubeera ng'ate mwefunira ebifo byammwe naddala nti omwaka guno atera okuggwako kati nga tutunulira omwaka guno nsaba Katonda akukwateko obeere nga naawe obeerako kyokola ki kyolaga oba kyofunye ekigenda okukuwa essuubi ate era okwongera okuba nga okola kale nno byebyo sijja lekayo kubanga mbayita mujje mu Kyampisi Village mwefunire plots ennungi miliyoni ziri 4 eza Uganda kuba ku ssimu gy'olaba wansi awo obeere ng'ate oyogera ne nannyini ttaka lino direct tebiriimu bulooka ennamba y'essimu gy'olaba wansi awo beera ng'okubako direct tukuswitchinga wannannyini ttaka lino okwewala ba bulooka okwewala ebigambo ebingi obeere ng'ate ofuna ekintu ekiri mu mikono emirungi so stamp ya LC1 chairperson Kyampisi Village Kyabakadde Parish Kyampisi Sub County Mukono District banyabo ne bassebo tuli mu Mukono District poloti wezisaliddwa ku miliyoni 4 eza Uganda okutali bulooka miliyoni 4 eza Uganda oba omaze okubanga weefunira 5/5 omulembe gw'okusala bupoloti ne tubasalira 25/5 byaweddewo twagala omuntu ofune size ati simosobola okubeera ng'oteeka ennyumba omuntu gy'asobola okubeera ng'akwesimisiza muntu wakeera n'okola akasente so 5/5 ate era ng'okyasobola okugatta 2 n'ofuna 5 ku 10 oba okyasobola okugatta 3 oba 4 kisinzira ky'oyagala kyonna kikyasoboka wano 5/5 oba ku miliyoni 4 5 ku 10 obeera ku miliyoni 8 woba ogasse 4 gattamu awo ze 16 ofuna bulungi nga ofuna ekifo kyo ky'oyagala
n'ayagala eke namba weeri gwe kuba bukubi ku namba y'essimu ojje LC11 ekkolere endagaano ne oba oyagala batongole ku kyalo osobola okubafuna bw'obanga olina obusobozi obwo obubeera nga ate oyagala ebiwandiiko biyimirire bulungi naye ng'ekisooka okubeera ekikulu nti bya misana ttuku teri agenda kukulambuza kiro teri agenda kukuguza mu kiro ng'ensi eraba gwe leeta takisi namba eggweeyo ojje babeere ng'abajulizi jangu ku kyalo kino obuuze byonna by'oyagala kuba ye atunda waali tavaawo so mujje mubeere nga mwefunira ettaka baganda bange osobola n'okukuba bulooka mu polotiyo ezitandikirwako okuzimba kuba ettaka mweriri erisobola okuba nga likukubira bulooka n'obeera ng'ozimba ate lirina eddungi erikuba bulooka anaagula poloti yaawo gwe neffe n'oyina gosobola okuba ng'otandikirako abaana bo ne balya ku bibala mbategeeza nti poloti zino okyasobola okuzigatta ne ziba 2 ne zikola 5 ku 100 oba osobola okugula 5 ku 5 osobola okuba ng'obalaga ku nnyumba ezizimbiddwa wano kumpi wano ziizo banneyiba baabo bazimba ennyumba ziri ku bagita wall plate ennyumba kwe ziri waliwo abaserese waliwo abayingira baabana abasookerwako so bannyabo ne bassebo nze ebyange bya ddala lengera ennyumba ziri waggulu eri ziizo nazo zonna bazizimbye amabaati ge gali gennyini agaalagirwa abantu batadde ssente mu kuzimba ennyumba eza ddala so waliwo n'ab'ebitiibwa bali ku kyalo kuno be bantegeezezzaako gwanajja okulambula anajja okugula ojja kuba nga ate obamanya nti ogenda kuba nga osula ku kyalo ng'oliko n'ab'ebitiibwa ki bana epoloti ziri wano tuli Kyabakadde Kyampisi LC1 ku miliyoni 4 ogenda kuba nga ofuna 5 ku 5 ku miliyoni 8 ogenda kuba nga ofuna 5 ku 10 ttaka lya Kabaka stamp ogifuna okuva ku LC1 ye Kyampisi osobola okuleeta abajulizi bonna b'oyagala nga ozze okulambula ettaka lino oba nga ozze okuligula ogula misana era okyasobola okuba nga weebuuza ku banneyiba abaliraanyewo abaakazimba mu kifo kino kuba waliwo abalabwako then osobola n'okujja nawe ne weerabirako site view nti ekyalo kino future yaakyo eri kumpi nnyo mu myaka mitono nnyo future y'ekyalo kino egenda kuba nga ate esitukidde ddala naye nga ku ssente entono nnyo miliyoni 4 eza Uganda gwe abadde alina ekirooto eky'okufuna ewakaawo okuzimbira abaana bo ogenda kuba nga ate okifuna amasannyalaze tegali wala nnyo ne we tuli naye nga wano we tuli essaawa eno sola yeekolawo naye nga amasannyalaze olengera antena z'abantu ku mayumba eri sayidi eri gye ziri z'osobola okubeera nga ate zikuwa essuubi nti amasannyalaze bwe mwekwatakwata wano ng'ekyalo emiti gisembera busembezi kuba we tuli mbagambye okuva ku main road Kyabakadde town eri just kilomita 1 abaana be basomera St. Cyprian High School weeri primary weeziri nnyingi amalwaliro weegali mmenye kindeke ki onaasuwa busubwa ng'oyagadde okubeera nga ali tukozesa mukisa guno nze lujja nettone ku nsonga y'okulaba nti ali tutuusa ku bannaffe abatulaba polotisi zino ennungi eziri wano ku Kyabakadde Kyampisi LC1